Katate police ekuma ababba obululu. What are we after? Banange. Oh my God, you're supposed to keep law and order. No. Oh my God. Oh my God. You are Hebwa. Hebwa, really? Hebwa. So, you have decided to rob us at this broad day. Oh, what a pity. What a pity in our country. Oh my God. Let's see. You open them. Oh! Uganda. Police. No. Instead of protecting us, and you're not ashamed. Now your role is to keep law and order. What is this? What is this, Mr. Tuyahebwa? It's a pity. When we are going to church, I got her. Oh my God. I'm going to get No. Let me first check my. Oh dear. Come and bless him. Oh my God, what a pity. No. It has to be here. It has to be here. Oh my country, Uganda. What kind of nonsense is this? Instead of protecting, you're here rigging. Can you imagine? It has to be here. No. The car should be here. Or we knock. No, the car must be here. It is a, no. This is an exhibit. No. It has to be here. It has to be here. It's an exhibit. This car is an exhibit. No, let it be here. It will be here. Because we don't know what. No, my dear. No. We don't know where you're taking it and how many you still have. How many you still have. We don't know. Let it stay. You're protected. Oh, my dear. Instead of keeping law and order, we are all citizens. You should be non-partisan. Who is it? This is a pity. A military officer guarding rigged votes. I cry for this country, Uganda. Usanga wobiraba netana tebadde nunje kiriyawo naye atera nibakulaga nti bakakwata mwalimu mwalimu ali wano agezako kunnyonnyola biki ebibaddewo. Yes, this is our agent at the polling station of Buhozi, Busanani Primary School. I want you to talk to him briefly about what took place here at polling station. Kanyihamba yaje aje gutora yatikinze ibibando byo yatikangaga ububando ashiramo agaruka atikinga ubundi abushiramo kandi abyira n'abari kurondesha ngo nibamutikingire ashange bamaze kuba bwinshi abushiremo ariko ngezaho arambira ngo mpira y'agasururu ndakanga ndavuga ati ntaho nshaka gukorera isente nshaka gukorera amazima n'ubwinkanye ageze nyuma aratabuka aravuga ngo niba nshaka konona ukabwira abasirikari bankubite bankuriho agasimu bakamena ariko yatabutse abonye nshaka gukubira abunkuriye ikibina cacu canu wakoze yagiye kutabuka abasirikare baravuga ngo nimvuge buhoro ngo babasha kumfata bakamfunga jewe nkomezamo ariko mundamwe twatwicaye mvamo ngeze hanje ageze aho arandeba aragenda ageze mu modoka haruguru aravuga ngo ningenda ampe soda ariko mfuri ndavuga ati ntawo nshaka soda ntawo nshaka gukorera isente aragenda amaze kugenda ariko hine undi mugabo wanyamabuye yatikinze ubururu bungahe yamuhaye uburenze 10 nawe abushiramo ubururu burenze 10 none ubururu bwabafashe mu
none ubururu none yashizemo bungahe ko waruhanye none ndi kukubaza ubururu buno bwo bafashaga kanya wewe babaza bungahe 150 160 yes ubwa bwatowe bwasigaye muno 54 wakoze tubona tugendera kuri ubwo wakoze cyane mwana watu naye abadde agezaako okunyonyola ayogedde mu lufumbira naye mu bigambo byagambye nti ekibadde kyewuunyisa nti babadde batuukawo abantu abamu nga bamaze dde okutiikinga nga babatiikingidde oba oluusi nga bakuwaayo ke bakuwaayo n'otiikinga obululu bw'oyagadde kyentegeddemu abadde ayogera mu lufumbira so awamu babadde basanze nga butiikinge abamu nga bakukkiriza n'otiikinga bw'okola ki bw'oyagala misana tuku eyo nno babadde bakola ki nga bazaawo oba ebadde ku by election jjukira waliwo minisita juzi wano gyevuddeko eyava mu bulamu bw'ensi eno so ekifo ekyo kibadde kikalu era bwe batyo ne bagamba nti bakole ki babadde balina okuba nga ate balonda omukyalo omulala okuzza mu kifo ekyo naye mujjukire abantu b'ekisolo bano bazibu nnyo bwe mba nzijjukira bulungi ekisolo kampeni ewedde nalaba President Yoweri Kaguta Museveni bwe yagendayo kampeininga abantu b'ekisolo baamugamba mbu ffe ssebo taata tetulina kye tukubanja kintu kimu kyokka nti wonna tukolera ekintu ekyo ebirala tetulina kye tubanja kintu kye kyebaali bamusaba mbu asonyiwe Kale Kayihura kyokka mbu aba alina kye yamusobya amusonyiwe era nti wanaakikola tebalina kye bamubanja obululu bajja mmuwa jjukira Kale Kayihura weeyo kyekyo abantu b'ekisolo kye basaba Pulezidenti Museveni so munnange ebyeyo byo biwanvu okufunayo obululu opposition si kyangu so webityo webitambudde naye ate era ekyewuunyisa nti si kyangu opposition okufuna eyo mu kisolo naye ate era bakulaze nti n'okububba babubba kati awo webityo webitambula naye nga tuvuddeko eyo tulaba nti olunaku luwalero omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenze ebuyikwe era gundi tugirabye wabadde successful naye ate mu nkubo nga bagenda wabaddeyo ko tiyagaasi anyoose bibino kansooke nkutwaleyo kolabe President vayo ngendayo ninapotengera president mundeke bansita nawe yaba bamunkubye wano ngokaba mwena nsanafu muwulidde bananga nyingidde nnyo mu maaso bagenda kuba masasi kati life bullet akamera ku president balina bigendererwa byabwe ayeye mama nyabo tosindikanyina kufuna big eye tokaaba bino byaddala tokaaba big eye tokaaba boy sabo tokaaba omulungi ali kusama Uganda big eye chichi mwananga chichi big eye bino byaddala boy tuli mukuwanyisa nashemalira big eye akaabye bino byaddala big eye akaabye big eye ali mukaaba ono tulwanyisa batemu songe nawe okaaba kachaka soka wulidde bagenda kuddamu awera
Mbera ku president mundeka siva ku president mundeke bannaye ziri mu musalako siva ku president oli kusama Uganda mutabuza message ensemanye ekyo kigenda mu maaso tulwanirira mmwe temunnaye enjala ebaluma mutukuba kiyagazi nga tuvuddeko eyo ye speaker wa parliament Honorable Anita Among avuddeyo munnange n'awa abazanyi ba Uganda Cranes ebbaasa ya miliyoni 5 era nonno si kusuubiza azibawadde mu kaashi era nga bano beetegekera empaka z'okubanga ate Uganda Cranes bamegana ne South Africa. Wabula kyentegeddeko waliwo post gye ndabyawo mbu Uganda Cranes emaze dde okuqualifyinga era mbu omupiira gwa nkya simanyi nakumanyi kansuke nkulageko the right honorable speaker of parliament. For today, we have something small for you. You know, you never go and visit your children and just go empty-handed. Because we came to visit the children, we had to come with some water for the children. Nga tuvuddeko eyo omukyala Catherine Kusaasira avuddeyo n'agamba nti atuwala Anti Kaduka Chloe mu kkooti nti kubanga Anti Chloe ono ye omukyala Catherine Kusaasira agamba nti afunye complaints okuva eri bakadaama nti abaliddeko ssente zaabwe. One, my name is Catherine Kusaasira, presidential advisor. Bannange mikwano gyange baganda bange nebaza bodyguard wange antadde mu group eno ampitiddemu ebintu bingi bannange nembulira ninga obandooda oba kiki sikitegeera kubanga obulumi bw'abantu ssente y'omukubi w'ekyeyo ssente y'omwana ali mu kiyumba ssente y'omwana ali mu kubonaabona eruma ng'ogiwadde omuntu n'agibba nanga takoledde kyoyagala. Bannange nze yali abaddeko e Bulaaya ne mpulyeko ku kyeyo nga bwe kibonyabonya nendaba abantu nga bwe babonaabona kunoonya ssente yaabwe. Omuntu alya ssente y'omukubi w'ekyeyo bannange kiba kibi nnyo tomanyi oba osaana oba kukola ki. Kale ffe tuli basabizi ba misango naye Katonda yekka wabula ate waliwo n'amateeka. Amateeka bwe gali era gateekebwa mu nkola bw'oba ogoberedde. Nsaba buli muntu owakakasa nti Anti Kaduka yakubba ngenda kuvaayo mbalwanirire muteeke wano evidence zammwe nga nnyambibwako kolegi wange Jennifer Nakangubi gwemanyi nga full figure wamu ne Rita Kaggwa ne bodyguard wange buli muntu nkusaba oteeka wano evidence yo. Ngenda kuyimirira wamu nammwe ngenda kubalwanirira paka lwe tukigusa nga mufunye obwenkanya. Ye mukyala Catherine Kusaasira era nga abagambye nti presidential advisor naye jjukira Catherine Kusaasira ono yavaayo n'atugamba nti ayagala kuvuganya eky'omubaka omukyala owa Buikwe district. Oba oliawo ze zimu ku ezo ensonga ezivuddeyo naye n'agamba nti kantandiikire ku ono okulaga nti nja kubeera MOP omukozi. Nja kubanga byonna byonna tujja kubanga tubigoberera era tujja kubanga tubikutuusaako binagwa bitya binakomenkereza bitya naye nga ye Anti Kaduka Chloe yes Catherine Kusaasira agambye ajja kubanga amukuba mu mbuga z'amateeka. Ate nga tuvuddeko eyo omukyala amanyiddwa nga Prima Kadash abasinga obungi gwemanyi nga Prima Rusania avuddeyo n'alangirira nti munnange olunaku olwaleero Rusania business oba Prima Rusania business eyo egaddwawo mu butongole era permanently
agambye tegenda kuddamu. Ne yeebaza bakasitomazi bonna abamubeereddewo ebbanga eryo lyonna. Ne yeebaza buli kinoomu akola buli kimu eyashaalingako naye mu mbeera emu oba endala. Naye agambye nti bambi ke kaseera okubategeeza nti Prima Lusania bizinesi eyo eggaddwawo mu butongole era on a permanent basis tegenda kuddawo. Naye agambye nti teyeejusa kubanga ayigiddemu ebintu bingi, kimuyambyeko n'okubanga afuna emikwano mingi, interactinze n'abantu bangi. Naye n'agamba nti mulindirire, tomanya wayinza okuba nga ate waliwo ekirala kyagenda okuba nga alangirira. Naye Olusaniya londowooza ke kaseera okutugamba nti bye oyo ye Prima Kadash. Abasinga obungi tubadde tumanyidde ku brand eyo Prima Lusania, naye ng'agamba nti ke kadde bizinesi yonna kiba kugwe proprietor okulaba nti ekintu oba kitambula oba nedda. Olaba nga nedda oba oliawo ayinza okuba nga alina bizinesi endala gy'alabye gy'ayagala okuba nga investingamu. Prima ono tukimanyi nti mutabuzi w'ebizigo, oba oli ayinza okuba nga ate Lusania aluvuddeko ayagala concentratinga mu kizigo, atabula ekizigo oyo Prima. So kyonna ekinaddako ndowooza ajja kuvaayo era nakyo ababuulire butongole. Naye ng'Olusaniya lwo kyo kiwedde, aggaddewo bizinesi eno. Ate nga tuvuddeko era nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo, tulaba nti omuyimbi Carol Nantongo alina concert. Naye nga tunatuuka ku concert, waliwo embiranye ezibaddewo wakati wa Carol Nantongo ne Stacia Mayanja. Naye mbu Stacia Mayanja yavuddeyo n'ategeeza nti ye lumu yasinkanako ne Carol Nantongo n'amusabako ekisonyiwo. Simanyi kiki ekyaliwo, naye mbu Carol yagaana. Era kino kirese abantu nga beebuuza kikyo kye yamukola. Bannange nze ng'omuntu mbadde neebuuza nga Carol Nantongo ne Stacia Mayanja kiki. Stacia Mayanja avuddeyo n'agamba yagenda n'asanga Carol Nantongo backstage mbu n'amugamba munnange bwe mba nakusobya nsonyiwa ŋŋenda Makka. Carol Nantongo n'agaana ne yeecwancwana. Ba-interviewer ne bamugamba Stacia omwana agamba Carol Nantongo wamugobako ne ku stage n'agamba audhu billahi minashaitani rajim, sikikolangako era Carol Nantongo mwagala ku mutima. Kati nsigadde ngamba what is this? Hajati Stacia Mayanja yawakana bitya? Ye agamba Carol kwafiira amwagala nnyo wa ku mutima. Carol Nantongo eri agamba no. Owai, si bigambo byange, ndowooza ebigambo mubiwulidde. Mu bayimbi bano mulimu ebintu bino kusanga nga simwagala ono sikolagana naye. Stacia Mayanja ono abasinga obungi baali babamanyi edda mbu baali nfanfe ne Maureen Nantume. Naye kyonna ekyatuukawo simanyi ku nsonga eyo, naye nga mbu baali banfanfe. Nga wosanga Stacia Mayanja Maureen Nantume abeerawo, osanga Maureen Nantume Stacia Mayanja abaawo. Naye baayawukana to the extent nti buli omu tamanyi kati buli omu ali bibye. Kyonna ekyaliwo ndowooza Mukama yakimanyi. Ebiri mu makyala abaami bo bayinza okutuusa obudde ne bwebanga balinamu embiranye zaabwe batuuka ne beesonyiwa. Naye abakyala oluusi omu waliwo abakyala ababeera n'omutima nga yagamba nze sisobola kusonyiwa era siri kusonyiwa. Mugamba bannange gwe Katonda atasonyiwa. Katonda yalina obuyinza obugamba nti sijja kusonyiwa naye jjukira naye asonyiwa. Ate gwe weekuba mutima ne weebuuza bantu bameka ewakasobya nga bakusonyiwa. Owange byebyo. Naye nga tuli ku NCK TV, teweerabira ku subscribinga obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tulina amawulire mangi nnyo ge tulina okuba nga tukutuusaako nnaku olwaleero, naye nga gwe ngamba kimu nti gwe tuula butuuzikalira. Ebisigadde byonna nja kuba nga mbikuwa mu bujjuvu waabyo. Naye ng'ebyo byonna obikola ng'osoose ku subscribinga. Ate munnange omala okusubscribinga ng'onyiga akade. Nakugamba nti akade kano katuyambako okuba ng'omanya nti tutaddeyo amawulire
awo n'olyoka n'ogefunira bunambiro kakufuna amawulire gagayiseeko. Munnange nzikiriza mbe nga nkwerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nyonyini ddala tosaanidde kusubwa yadde akatikitiki kamu bwe kati. Sigala naffe tova.